jako akawuwo. ABS TV jako akawuwo lubeera lunaku lwa kusatu ne tujja n'akanyomero obukulembeze. Olunaku olwaleero bwenze naye nno munnamateeka Apollo Kantinti. Ngenda kusooka nkuwe Honorable akubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. Mbalamusiza nnyo abatula ABS TV olunaku olwaleero. Namwe ABS TV kambeebaze kundowoozaako kunkyaza mu kanyomero kano akamu. Ng'oggyeko nga bwe tukumanyi. Apollo Kantinti yange. Ng'oggyeko nga bwe mmanyi kati mmanyaza Apollo Kantinti muzadde. Apollo Kantinti mutabani wa Musa Kristo mu Kantinti ne Sisa Nabaka Kantinti. Apollo Kantinti muna Uganda muno. Apollo Kantinti kandabe eyakiikira ku 10th Parliament mu Parliament era ye muntu akwatagana nnyo n'abantu alina passion nti mpulira senga kiri possible mu kuyita mu busobozi awo Katonda we yampa mu politics okuba nti mwagala nnyo asobola okukwatawo ku bantu abalala tugera naye muntu nga gwe naye nga yasaba kino kaveeyo. Ekiseera ekyo emabegako ng'ekirwadde kino tekinnaba nnyo okutugoya wano mu Uganda. Abaagala okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti abawerako baali bamaze okujjayo empapula abamu batandise n'okwebuuza ku bantu. Oyinako ogwo wali omaze okulaba n'ogamba nti ono. Ku luno era mbadde nsigokize nnyo nti nno waliwo omuntu gwe mbadde maze okusigirako essira era abantu baadde bakyaki. Honorable Kyagulanyi yavaayo najja era nga bwe nagambye mwagaliza nnyo yavaayo najja nabirago ndi mukulu Henry Tumukunde, General Henry Tumukunde n'avaayo era n'abalala abavaayo mu kibiina kyange nabo ne bavaayo ne bagamba naffe twagala tuleke tubannyonnyole naye nga nze ng'omuntu nga sinaba concentratinga nnyo ku muntu lwaki kana akalulu nandiyagadde nnyo okussa essira ku contract yange gye nkola n'abantu b'e Kyaddondo East okusinga ebirala. Oyogeddemu wano n'oŋŋamba nti nno ekibiina balina wakulekeera obiraba kakati bw'oba oyise mu bintu ng'ebyo ate si olissa nnyo okugamba nti contract yayi ku luno ngikola n'omuntu w'e Kyaddondo ku ddala lye neesimbaewo erya parliament kw'osinga okussa ki kw'osinga okussa essira. Ate abalala bakyali mu negotiations nga mukulu Mawa atugamba nti agenda kujja naye agamba tunegotiating eyo. Honorable Kyagulanyi munnakyaddondo ne Kano Kiza Besigye nga bumanyi naye munnakyaddondo nabo balina enteeseganya zebakola ki ze balimu ezitali ku level yange bo level eri kuki waggulu national chairman waffe n'abamu abeeruuyi luli bali mu nteeseganya okulaba ki ekikola ki naye nga kinandyagadde bano bonna abali mu opposition side yaffe senga basobola okukanya ku muntu omu. Olowooza ekibiina kya FDC kikyakulina mu nnyo obwesige nga Definitely tulina obwesige naye nga bwekugambye nti era mu kibiina always osanga tujja kusanga 100% nti bonna bali kulayirwa naye nga bakyakina era tukyatambula ffena. Tobeerangakaawo ng'otunulidde Kyagulanyi mukwano gwo? Yes, Honorable Kyagulanyi mukwano gwange. In fact yali mukwano gwange even before. Tobeerangakaawo n'ofunamu muli ekirowoozo ekigambo baako oyingira ekisinde ekyo ekisinde kya people power. Ekisinde kya people power, actually ekisinde kya people power endowooza mulina ekikwata obulungi. Ekisinde kya people power is a pressure group. Si kibiina era endowooza ya people power yendowooza yemu n'eyaffe yendowooza y'opposition ne maybe ebyambalo bye bikyukamu ate bikyukamu kantu katono nnyo kubanga red gye bambala twagyambala ffenna mu tugikwatako. Oyinayo obubaka obw'enjawulo bwewandyagadde okuwa ku bantu ba Kyaddondo East n'eggwanga lyonna? Abantu b'e Kyaddondo East banayemba kubira omulanga ennaku ziizino zisigaddeyo ntono nnyo tumaleko covid corona abadde tutidde nti agenda tugoyagoya nnyo. Uganda tutambudde bulungi nnyo mwebale nnyo okwekuuma mwebale okusigala waka ne mugoberera ebiragiro bya ministry y'obwebulamu byetuwadde tufunyeyo balwadde bali twafunayo ebikanga bwe bimu ebigenda mu maaso. Obubaka bwembawa nti right now tubeere very alert engeri tufunye ekikanga bwa kino eky'obulwadde nga tubadde buvunana tukyetegekedde tweyongere banayo okujjumbira okugoberera ebya politics waffe weetambula abakulembeze baffe sente zaffe ez'omuwemso bazikwata batya n'engeri gye bapulaningira mu maaso eyo singa ekitunga kino kiddamu nekikola ki nekigwa. Apollo Kantinti yaliko omubaka wa Kyaddondo East nga nno ne mu kalulu kano mweteefuteefu era agenda kuvuganya ku kaada ya FDC. Olunaku lubeera lwa kusatu akanyomero omukulembeze ndi Barbara Nabukenyi.